Abaana abanyaluse nga bazimbye embuto n'amatama sako okusanyuka enviiri tubabuusa maaso ng'otuuse mu wodi y'abaana mu ddwaliro ly'e Kyenjojo. Abakulu b'eddwaliro ne batubuulidde nti mu kiseera kino abaana ekika kino bangi abaweereddwa ebitanda. Bakweta malnutrition mu Rujungu ekanyire saa zino mu wodi tulinamu abaana makumi ataano abalwaire malnutrition. Tukugamba ngu baruga Kyenjojo honka bayingi ne baruga mu bikaro bindi nabo. Ntusaba ngu omuntu atunge balance diet. Aruho ebintu ebyangu okukora kubyara akadodo muka kubyara nakati osa kubyaraho eswiga osa bakweta kitchen gardening. Ekisinga okunyusa abasawo kwe kubanga disitulikiti eno ey'e Kyenjojo etanianye ebyobulimi obw'enjawulo era nga abantu balina kizibu kya mmere naddala eyo ezimba omubiri. Wabula tukitegedde nti abantu emmere okusinga batunda ntunde okusobola okwetuusaako ebyetaago ebirala. Kandi ebintu ebingi bino obikwambitemba bbeeyi omuzaire n'acwamuki kutunda. Ntumalira tusigaize omwana nibamucumbira akalaaya nibasiika n'orunyanya. Ekyo omwana nosanga oigusize enda baitu ataine ekya nutritive value rundi ekyekiriisa kyakwihamu. Abaana abali 50 mu kiseera kino bali mu ddwaliro lino nga libayambako okubawa ebyokulya omuli amata n'ebirala so nga ate abasawo babakaganya n'ogw'okusomesa abantu ku kyokuliisa abaana obulungi. Eddwaliro lirina abalwadde bangi abatalina musaayi saako abalwadde b'omusujja. Kurora ngu abaana baitu hano fotopoto nambere hakwikara hali evergreen Kyenjojo nambere hali ebyokulya bya buli mulingo ngu abaana ne barwala eryosi kintu ky'okuswaza muno. Kyokera kitegerekese nti ekirala kitadde abasawo eno ku bunkenge ennamba y'abaana bazaalibwa eyongera buli lukya. Omwezi eno bazaalisa abakyala abali mu 305 ng'ebitundu 34 ku 100 babeera ba kiso kye bagamba nti si kirungi. Ekyabakyala okubanga tebasobola kusindika baana kyesigamiziddwa ku baana abawala abangi abafuna embuto nga tebannayituuka. Abaana kuzaara bakyali bato ekizibu kikooto muno hano Kyenjojo habw'okuba ekizibu ekiroho n'osanga na poliisi tebakwijayo habw'okuba nibakorana n'abazaire b'omwojo n'abazaire b'omwisiki nibakorana abandi n'osanga myaka 16 bamazire ku muswezo. Abasawo era batubuulidde nti n'ekyuma ekikozesebwa mu kwekebejja abakyala kyakadibwa dda nga nakyo kibatadde ku buzibu. And now by policy every mother should have at least an ultrasound scan done during her pregnancy. We are prioritizing to give them at least one scan at the 4th ANC visit. Eddwaliro ly'e Kyenjojo livunaanyizibwa ku bantu abasukka 500 okuva mu disitulikiti eno yennyini ey'e Kyenjojo ssaako endala ezigyetoolodde nga Kikuube, Kagadi, Kyegeegwa, Kamwenge ne Kabalole. Wadde eddwaliro lino lyandyeetaaze okugaziizibwa ettaka terimala nga n'erimu abantu balyesenzaako dda.